Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Banyabone basebo abana Uganda yonaje musinzira okutulaba wano munyaffe Uganda, abali China, abali Canada, abali Japan, tufuna mikwano gyaffe bali Germany, bali South Africa n'ebitundu ebirala. Wabula tetuyinza kwerabira Baganda bafa abali wano mu kyonde ky'Abawarabu, abali Dubai, abali UAE, abali Qatar, abali Oman n'ebitundu ebirala yonaje musinzira okubanga mutulaba. Extra Digest mugoba nsonga nze Sesanga Bate the Great. Olunaku olwaleero mu mwaka guno omujja tugenda kutunuulira ensonga z'ettaka. Bwe njogera ku ttaka njogera ku Haji Muhammadi Kamoga, Kamoga Property Consultants wali eri ku Kamoga House awe elubowa ku luguudo oludda Entebbe, ebigambo mbambi nnyonnyodde bulungi. Siwe tusinzidde awo no Kamoga House wabula tuli Bugabo Enegaluga Entebbe. Okwata ku Entebbe omanya ekibaayo. N'olwekyo gye tugenda okusinzira okwogera ebigambo ebikwata ku nsonga z'ettaka. Mwaka mujja twabadde mu kusaba, twawandise prayer request, tumazeko 2023 nga tusaba Mungu bwampa sente inshallah ngenda gulayo ettaka lyange, ngenda gulayo kaploti kange nayo kanaabeera katono. 2024 maleko nga nina, 2024 maleko nga nzimbye. Haji salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Omwaka webale kuguyingira. Amina. Mungu yebale tusobozesa. Amina. Era tusaba agutuwenga gwa buwanguzi na bulamu. Mashaallah. Buza ku bantu baffe. Ababuza kumena basumutya basumutya kintu bulamu butambula bulungi. Amanya nga bagambye ze Haji Muhammad Kamoga omuka director wa Kamoga Property Consultants Limited company egulana ku ettaka byegwange byenjawulo. Officer twesa nga Lubowa Kamoga House tulina branch nda yonna, tulina Kalubowa Kamoga House twetaze Lubowa ka Kamoga House tusanga simu yaffe 0700 17 16 73 BMTN 0775 500 700 yamena batulaba bagaje umwaka omujja bwemirembe ogwesanyu n'enkulakulana. Saba Allah bwe muki asabye kyarubira ekiganyi mwaka guli omukadde 2023 kiniti omwaka guno mpya ate Allah akimuwe ezo byayise mu mwaka guli 2023 mwaka guli 2024 ate ayimonye bigane komawo mu mwaka guno mpya kumutataganya abadde omulwadde abadde afunye obuzibu bwonna. Saba Allah abasuuse abenga a list mwaka guno mupya guba gwa mirembe ogwankulakulana eri omuntu yenna atulabako atulabe sawa ya leero olina wa family yo olina wa Luganda rwo. So Allah musuuse obulwadde n'omuluma abere bulungi mwaka gwete gwankulakulana bango wali obulamu bulungi twakulana ebere ejja kujja. Amina. Tuyanziza bwetyo tutandikire awo. Haji mu bigambo nga nyanjura nayogedde ku zi prayer request abantu ze bakoze kangule ettaka lyange omwaka ogutandika kankoleyo kino kanfuneyo nange wenfunza wakati sawa ya leero omuntu yenna omusajja oba omukazi wetaaga okubaako ne wootudde. Omuntu ono agenda ogula ettaka njagala tumutemere ku biki byayinza okutunuulira byayinza okuteekako essira okufuna ekyo kyagwanidde okufuna omuganyulo mu ssente ze ate n'okwewala abagezi abayitiridde mu kibuga muno Kampala. Kyolina okumanya ettaka tulifuna mirundi 3 odifuna ng'oli yalegenda okudikuguza nga yaligula odifuna nga yagenda odikuguza yalisikira zokuwange yagenda odikuguza bali mugabira awo bonna babeera batuufu mu mateeka. Alikuwadde nti nga yaligula Haji Kamogano ga nti batte nkuwadde yiika yiyawo ne tukola obuwandiike nekyapa kira mmanyago nekyapa ne kijja oba n'oŋŋamba nti nno nkuguzizza oba nga nze batte nnina gwe nsikiddeko ettaka eryo libalimba gy'emirundi 3 ettaka oba olina mu butuufu. Teri kirala kyonna kyekuusa ku ekyo. Teri mboozi ndala gy'onyumyawo. Teri mboozi obusigadde buba bufere. Tolina mboozi ajo ojja kunyumya ndala ojja kumulala ng'agenze mu kooti ne babiwamba ne babyatakinga nabanga aliguze mu banka era nera abaliguze wastegedde. So kati maybe basically mirundi 3 kati gwe agera okuteekate kugula ettaka sooka weebuuzeemu ng'ogenda odigulako ettaka yalifuna atya. Kikulu yaligula bali muwa yalisikira. Abasinga obungi asinga okuba obuzibu obusinga obungi emisango esinga obungi mu kooti
abali funye nga lyabwere abali sikidde ettaka esinga ogenda ku poliisi ogenda mu kooti usanga esingayo emingi mu family court gyabyakusika buli omu alaba nga kyabwerere balina okulirwanira baganya okufuna obuyinza ne balemesebwa olw'ensonga emu oba endala nemala emyaka 10 tanafuna letters administration tukoli ogamba yakuguza ettaka tenga ttaka lyakuguza talinako buyinza tugenda n'owaayo sente zo n'ogula ettaka nga ttaka yakuguza nga lisikira ng'ekyapa kyogulawo nga tokirabyeko kankiddemu towaayo sente zo ng'akuguza akugamba ttaka yalisikira bali muguwanga omugabo gwe naye kyapa tekirina kyokudda mu mannya ge ika yange gyenkuweyo manyi muzeeyi yafa ne bagimpa okuguza mugabo gwange togula okujja ngo enazo okwonoonako gweziweeyo noba tulina zakwonoonako bigambo byegala bitwale nga bikulu togula nti ngula mugabo gwa gundi tebanabadde muwa kyapa tekirina kuvaayo bakyali mugoba letters n'omuwasede n'ozimalayo noza olinde kyapa enkana jabeera emyaka 5 myaka 10 tonafuna kyapa ekyo oba ogenda ogula ttaka sooka wetegereze weesige land office kyeki land office kyekitongole ekikola ku by'ettaka ekya gavumenti buli kyapa kyonna oyiga nti atunda ttaka land office erina okuba nga emumanyi gwagula ettaka mubuuzi oyo akuguza land office emumanyi oba temumanyi bwaba temumanyi tegeeza ogula kibanja nibwe oba ogula kibanja akuguza amaye okulaba afune lukusa kuva bannannyini ttaka nanyi ttaka oyo amuwadde olukusa okutunda ettaka ekibanja ekyo batanamuwa lukusa bangi batunda nga ebaagala atunda 2 ku 2 2 ku 10 kubanga manyi talina bajja muwa kyapa batusanga ettaka lyabadde mukuumi ne bakundakola endagaano zaabwe ne bakufera sente zo so land office banga temumanyi tomuwa sente zo please beera mwerufu nnyo ku mwaka wa 2024 atalina kyapa mumanya ge tomuwa sente naako tukongereko atalina kyapa nga kisoma nti batte ate anokakasa nti ye batte atalina kyapa mumanya ge tomuwa sente bwobanga ogula ttaka ojja nga ogula birala land office mumanyi akwe port number ne block number ogenda land office okebere bw'otasanga manya ge mu land office tomuwa lwaki tomuwa kubanga ono gwoguzeewo nga land office temumanyi talina buyinza bufuguza talina buyinza bujja genda kukyusa kyapa ekyo talina buyinza bujja kugenda kusalirako so ajja kuba guza mpewo mu bufunze ajja okulaga nti si mpewo najja kuba oguza empewo bw'oba ogula ettaka gula biwandiiko byoteekamu obwesigo obw'amaanyi biwandiiko byogula oli byakulaze byosinzirako okumuwa sente oba obutamuwa genda mu land office okebera ekyapa kiri mu mannya ge oba tekiri mu mannya ge ekiba tekiri mu mannya ge mwesonyiwe ogenda onoonye wadde ebyapa ebiri mu mannya g'abantu gwogulako emanya gweteekamu nti ani gwengulako nti batte ekyapa kirina okubeera mu mannya g'abatte ani gwengulako nti ngula ku Kamoga kirina okubeera mu mannya ga Kamoga towuliza mboozi nda yonna bw'obanga omwaka guno 2024 tewagala kutomera abantu baji batomedde nenga kyebatumiza nga tubabula ebigambo tewagala bikwata ne batubuulira bimaze kuyitawo bamaze okutomera tinaina wayogera nenga saabi twalange ekikulu bwolabula ekyapa nga tekuliko nga oli talina kyapa tikiri mu mannya ge n'omuwa sente bwala alemedde okukuwa ekyapa ekyo onotegera ebigambo byenkugamba esaawa ya leero bigamba bikulu nnyo kubanga mbimanyi siteba biteebi byembaddemu era byenkolamu over 10 years ne mu byapa yapa bya Maryland so woba obutakagula ttaka obula ttaka lya busika oli mugambe kisoko kyuse ekyapa zo mufune letters administration ozoko ingina naye mu buguzi ne watu omuguzi nga talina letters administration oba oguze embuzi ndala ba omuntu gwo wadde sente tajja sawa kyusa kyapa ekyo asoka kyusa ekyapa 1 kive manya go mugenzi kidde manya gani omuntu omulamu ukene nyima ndo soge okera kola search twera nga tuliko mvumbo tuliko any encumbrance niba kidimwe nkana bafama kayana musango kulike mvumbo bafama adake mvumbo adage nogera maso no kusasula sente ezo tusasula tutaka nga diko mvumbo soko dinyomo buleki to ekipapia patu chikupa kunkanya gwataka liliko mvumbo ngaitadi ko mvumbo jeriri kubanga unawo sasula taka liliko mvumbo tejja kuvaako mpaka ngotegedde kyategesaako envumbo eyo
oyine wabanga atunda nga mwami yatunda ekyapa kiri manya ga mwami nenga mukyalo yateekako envumbo omukyala amale kujijja ko envumbo eyo yadde mukyala we amale kujijja kunayo wayo sente ndi kuggwagera kwayo sente zo babate uzwo gena okebere kozesa abakugu mu nsonga zino aba bakeberere kyaba kyogula ngagamba ndi akasa tuliko bangi bwe muntu tugula buguzi ekyokwera ka bangi si ensonga enkulu negwe kyogena okwerayo sente ngaggwe kubanga bwe mwajjako ajjako bubwe onawalo otulitingi butya so kyenkusaba nga tunagula ttaka genda mu land office okebere yakuguza mugambe mpaka plot number ne block number obula bikuwa ogenda okole search mu land office search eyo ndagino sasula sente ezo kola search eyo bajja kuwa search statement ejja kulaga amanya g'omuntu ekyapa mwe kiri ejja kulaga ekyalo we kiri ejja kulaga bunene bw'ettaka bw'osaasingako ejja kulaga awakuluka envumbo bate kuli then awugende maaso n'okugenda mu transaction y'ettaka eryo bw'oba oguza ettaka ekyo ekyapa ng'okiguza omuwadde sente asayininga transfer fubanga bw'osobola ekyapa ekyo kikyuse kizoba amannya go gwasasudde sente bantu bangi balina ebyapa bya 216 224 tebikyukanga sente bazimalayo dda tebaba banja ne babiterese mu mayumba gaabwe buzibu ki bwe nsobola okusanga nze nfunye ekyapa kyange nga kankitereke nakikyusa buli mbanga eriyitawo byongera kaluba gwala atakyusa kyapa mu 223 sente kati zakyuse 224 wona otuukayo nga valuation ekyuse ate ekyuka eyambuka gwala etakira ogula ettaka nobikola mu bwangu jakyuse ekyuka eyambuka ate kyukanga ekkirira sente zongedemu ezo kukyuse ettaka tegeza 223 webanga tugambe nti wabadde olina kuwaayo emitwalo 4 223 ojja emitwalo 8 ata zeyongedde kyona okumanya nti zeyongedde kiboteka mu mutwe gwo nti zeyongedde ate n'okukalubya bayongedde okukalubyamu wali kibadde kyangu nga asasulayo sente akatini n'essaawa za leero sente nnyingi mu so onokumakinga sure nti sente zonsasulayo kati nnyingiko osinga eziizo wadde osasula mabegako so beera mwegendereza nnyo nikola any transaction right now sente zeyongeddemu so olina okigumira nti sente nnyo sasula sente ezo ate era olina okumanya nti 224 balina bebongeddemu bw'oba obadde oguza ttaka lya mugenzi 223 wadde okyusa ekyapa nga administrator kusazini transfer nakola ki nona nokyusa nokyusa sawa zino bagala consent family consent emukkirizo ya administrator okutunda ettaka badde bakozesa nnyo okujjukujju kasita bakyusa bakijja mumanya ga administrator nga tunanga bwayagala nze musika administrator musika talina kyali mu byettaka abanga omuntu omulala yenna nendiwa kwa administrator afunye barua okuva mu kooti buli adde atundanga bayagala naye kati otunda ku ploti kukyusa ploti gy'otunze onofuna consent family ne batekako emikono twamukkiriza atunde zirika 10 atundeko yika 2 kozi lino kugala obunene bw'ettaka bwe mugambye okutunda bweza bayikemu muteke muyikemu gye muwadde okola ki okutunda kati oba watunda wagula kwa administrator emyaka mukaaga giyise ekyapa tewakyusa administrator yafa n'okufa awali omutawana kati ojja kulaba nti embaga ejja kuba kusemberedde era bangi ajja kulaba akatambi kano beekangemu bage nti binza babigambo bya Haji Kamoga ajabika kasanga atuuse mu land office nti owaye byewangambye bituufu bantu babya consent tebyali mu luli emisura kuguza nga bayagala ntambula n'agenda nga yekamala byonna mu byettaka saafuna ebbaluwa naye kati erina okufuna consent jula basaba consent eyasooka nga bamuwa obuyinza nga family ekkiriza obuyinza tubumukwasiza olwokola kumufuna kopi nofuna certified copies ezo nene empya gy'otundirako kati ntukkiriza otundeko bali abawali sayiningira ng'ofuna obuyinza bebagaana era babere bamu basayininge nga bagamba nti tunda ate oyinza okusanga essaawa ya leero nga basayininzeeko era registry of titles nagamba njala kubalabako awandise ebyapa nakugamba njala kulaba kubano abakusayiningidde kuno badda batuufu nkakasa abantu banga bwanajja ajja kujja n'ebimukwatako nti ono yennakamate kati awo ntegedde bulungi kati awo webikalubiddemu ng'ettaka ly'abagenzi tomala ligula bwotyo menga sure nti gowa sente bamafunye konse kuba mu family
Katokola search mu land office kyaba kiriko nga aliko akuguza aliko nga administrator manya anafuna concept bambali bakulembera bakulembera yakola inventory bajagala kati land office okukakasa kujifuna inventory simu nino wala kudda mu koti tigesoma ya certifying ozirete atabo zitekayo atina bala land office ina system yayo verifying awadda bitufu by'ojwadde bana system yaabwe so mumbere eyo ojja kukerwa muki so biranga ndini manya ga mugenzi eyo totawana kugula biranga ndiko administrator digule ngo kimanyi bamwadde obuyinza obukola ki obutunda so wetani nyita kaitaliko biki etaliko mugenzi etaliko nkayana ilo ndiko mugenzi manya nti at least wana kuguza alina leta za administration tetubagamba nti mugula ttaka ly'abagenzi muligule naye nga limaze okudda mu mannya g'omuntu omulamu era bwe lidda mu mannya g'omuntu omulamu abeere ng'alina ebbaluwa ddala ekakasa nti yavunaanyizibwa era ndiyadde ng'agirina eyo okuva mu kooti ebbaluwa abe ne famire ng'ekakasa nti ddala omuntu oyo atunde ng'emikono kwegiri kati obulipo bwe bwayongeddemu obwo olaba ng'akangwe ennyo okwogera ng'asaaga nti afuna consent ya famire abafamile bazibu nnyo tebafunika nebabanga bwe bali ku byabwe bafunako ddemigabo gyabwe tebakyalina kye beetaaga bajja kukalubiriza bakaluba nnyo ate kasita bategeera nti ogenda kutunda bakaluba nnyo nyawo ebbanja alisibwa banja linina so nokumanya nti takale ogulako eryo obulipo bugule ng'okimanyi bona bubuuka noba waguladde kyaba jangu okina manyago ngokina tejina chuka kumagira manyago nenga ona transfer bo administrator manya bagera bakusaba mu land office baya kusaba consent ya family baya kusaba certified copy eza consent ngo yafuna letter za administration bajja kusaba inventory eri certified kuva mu court kali go muntu wabuljo bangu guzitaka elifana bwito ono biso bijjawa ole mu adesendezo akwade kyapa akikulekedda akikusulira koze ki addusa agenze yo musasudde agenze so bobo musasulako menya making sure nti obyo no biteka mu consideration bemba mu wako zino mu kontini zileta bali ebichusa bwana kubanga ojja kuba kyakwetaaga nebona mwazo nagenda ojja kufufula obuzu bw'amaanyi nnyo okumukomyawo ate tojja kufuna family endala eyo ojja kubanga gyolimu yokka so beera mwegendereza nnyo ntonawayo okuwaayo ssente zo okuziwaayo kyangu nnyo wano ziwaayo milioni 5 10 20 naye okuzijjayo kinja okukalubiriza ate bw'ogula nga teweetegereza ebyo byenkugambye oba oguza empewo bw'ogula nga tebamuwadde consent ya family tomukiriza kutunda n'ogula kati oba oguza empewo kati oba sente zosobola kuzikwata n'ozisuula mu kkubo lwaki oziwaayo omuntu atali mu makubo matuufu beera mwegendereza oyo gwewasere ngomanyi gwewadde ekikumizo kye ye mutuufu nowakwadde ogulwa sente kati amwadde milioni 2 zokka tewali sente ntini tewali sente nnyingi nokaba kawumbi kawakuwano bilioni n'oba oyinamu eno akakadde n'osooka onoonya mu nsawo yonna teri sente ntini teri nnyingi so ino kumanya sente zowadde ziba sente zonna so nga tonna kuziwaayo soka weekendenya gwoziwadde onoomusangawo office wogenza okusasula sente zo onoogisangawo obogera digula buguzi onoosanga office tebasenguke wenkya nga bawadde balinze ezo zogenza babasenguke zitwala ebintu tebasenguke so genda manya girako mu office y'omuntu ogulako ettaka ogendeyo mukyalireko ogenda olabe weetegereze bulungi omagenshi nti wenamuwa sente zange enkya ate nja mumusangawo so beera nga weetegereza omanye nti ati sente zo ziwayo kyangu transfer forms baba kusayingire transfer forms omuntu asayininga fubanga bw'osobola werekereze byonna by'osobola muganda wange okyuse ekyapa ekyo nga kuguza nga teseta nazimalawo nga kyayokya bwaba totadde ekyo notereka ekyapa totakikyusa akuguza nava mubulamu bw'ensi eno okubufuna ate bujja kuba buzibu funa administrator ujja kuba kizibu ojja teekamu sente mpitirivu nnyo ate okuteeka mu family so bw'okyusizaawo kiba kiwedde ebiro ebisadde biba history n'obwongo buba bukyali sharp okumanya kikyesiina oyo akuguza nandobise kusome
obenga goli muki obonga goli mu kyapa naye obanga si goli mu kyapa ojja funa obuzibu bungi nnyo okulaba nti byoguze bikyuka okudda mu mannyago so mbakubiriza 224 bera mwegendereza nnyo 1 bw'ogula ku ttaka lya famire manya research z'okubeerawo obuzibu kati wenjogerera kati wano obuzibu ku kyalo eyo kiba kyangu batula n'obawa ssente biki ekyo kyangu naye okutuuza transaction yabo okugimaliriza okuva mu manya ku kyapa ekyo okuva mu manya gaabo abafamire okudda mu mannyago wali obuzibu awo buli bali amugenzi buli nga aliko ba administrator kuliko obuntu bungi obulina otuukirizibwa otali kulira ekyapa nga kya muntu ye ng'aliwo nga ye oyaasa obikutula ye nabaguza nekigwerawo naye nga kiri manya ga mugenzi kiriko obukwakkulizo bwako obutambulirako nobumanya funa surveyor surveyor ettaka nirogona okugula wali ettaka teririko batuuze teriko enkambulensi ekyapa kiriko yiika mmeka yiika 3 gwandi kuliko yiika 3 ddala zeziriwo kyangu nnyo okugula ku kyapa kwako yiika 3 ku kyapa ng'ogyako yiika 3 naye ku kyapa gwandi nga teziriiko kya bulijjo ekyapa nga kima yiika ndala negwandi oliko ndala so kafuna surveyor omuku wakolera emulimu ogwo funa surveyor bwogera okufuna surveyor akolera omulimu ogwo funa surveyor ali certified ali mu mateeka amanyi kyakola sibano abagidde obuyigiriza okukwata eminyororo mu Kampala nawadde awerekerako basurveyor kati hajinza omuntu avudde ebukomera avudde wa bukoma nsimbi nze surveyor ngenda mwawula nti andi kati yono mwangu okwawula yenna yeyita surveyor mugaye mpaka ku bbaluwa y'okugeza okusurveyinga ettaka balaba akankana manya si surveyor bajja n'agimpa kyangu nnyo ono nassa ekibiina kyatwala gyekiri kyoya basurveyor kyangu okuba tayano surveyor obagenda ku district wennyini ojja funa surveyor omutuufu oba jangu waffe baba bakalubidde okujja genda ku district njala surveyor pimpira ttaka lyange webali bangi awo ku land office webali bangi ni manya funo oyo alina empapula ezimukkiriza okusavinga ettaka eyabisoma tofuna obufunyo yabiyiga obuyizi abadde awerekerako obuleekezi abadde akwatako abadde asitula mashini saba omusajja abiyize ate biriko byakuyiga bino obusaveya buguba mu mulimu ng'oli agusomeredde ng'owulira nti obusawo ng'owulira nti obwalooya wabusomerera takukwata bikwate neri ebabira profession omuntu aba abisomeredde so kwesoyeka eyabisomerera bangi abasomye obuzibu bebafunde ku site bebatemedde ku site nengo zobidde ku basaveya ettaka likoma walala ninalamba walala oli atalina bugumiikiriza bw'amaanyi ajja kujja ojjambia mu kiyungu n'abaana bafiirwa ettaka lyabwe banja bafunye obuzibu mu ttaka nenga bubudde ku saveya saveya nomwe kyapa kikyusa naba nga tali qualified kyapa nakibuza kyapa nakikwata yina nabula buuzi nakyo nokuba ku simu ye nga toyinza gifuna otumanyi ofisi egyeri gwe wala nti wabulaba babadde bamulaba ku kyalo gunooza nti saveya so funo yekka alina kyafiirwa ng'omulimu gwe ng'agwagala omukozesa omukupima ki ettaka lyo kola transfers ezo gikole mu bwangu bwabadde ettaka tonakusalako funa saveya kusalireko bw'oba ogula obugula ettaka ng'erina ekyapa tugula kibanja bw'ogula ekibanja oba oguliza ekibanja oba okyabanjibwa nebwoba oguza ekibanja funa consent yoli alina ekyapa kijja kuyamba nnyo singa bawo obuzibu bwonna bwonna oyaga kufuna kyapa olina gy'ojja okuddukira onakuguza abadde awo obusuulu buno bwa sente ntini nnyo 2, 3, 5 omwaka omulamba naye balamu tuli mu 224 bubuuzayo abantu 223 abadde obusuulu nga talina tali ku kyapa talina kyapa talina kyapa naye nga ali ku kibanja naye babuuze bameka abawadde obusuulu sente ntini buva ku 15 umutwalo 2 busente butini bugula muja sinko tatookeemu naye nga tabuwadde omwaka mulamba akoleddeko ayimiddeko ebijanjalo ayimiddemu kasooli ayimiddeko olusuku tawadde busuulu obusente buki natakimanyi nti obusente obutini obwo boyinza okugobesa ku kibanja kyo obusente obutini obwo akuguza abadde awo obusuulu ayitabuwa soka wekenenye ebyo ogoberere obaguza kibanja bubuuze wadde awo obusuulu
genda kwa nanyi taka nzo tukayonga nkora naye nanyi taka nga sinungi no ekibanja bwali ne kutomera nanyi taka ekibanja kuguza ekibanja kwagane sinu twana mwalu kusarutunda na kuguza nagama sikumanyi waliwo abantu nga bali mitalo amayanja sene nyaziwereza mama wange agenda ansasulire sene nyaziwereza mukwano gwange muganda wange n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo emirundi mingi aba amaziga ge bakaaba era program zino kuva kubabuulira bino aba bapikingemu nera musange mwena ebintu eminene tebawulira n'omugambe ekituufu nti mwesize muganda wo agenda kubba musindise genda bakamoka yaga nti abo baseera tugende mbalala nina mukwano gwange naye jakutwala mbalala tomanyi akuganze nina mukwano gwange abikola muwa banji batumiridde mu mbeera eyo gwe muwakanye mugende njagala genda ogula wali wenjagala bukifaananyi kuba video call ndabe ddala office bagyotuzemu yeeyo aleke kulimbalimba babanzo bungi bakugula nenga baguza empewo bagula ebyapa ne baguza dimanya gaabwe baguza dimanya gaabwe begesenzo mwade sen nezitatuuka so embeera eyo ebasinza okufuna obuzibu obwo nabanda ali Bulaaya amaze emyaka 10 yandagade okudde Kampala nenga tena okudde Kampala basa babuza ku papala ebyapa bibagula tebamulaga endagano tebazimulaga bebulya nti akomewe Kampala amaze naku 2 afudde oza baba afudde kinga budde Bulaaya nga badde mulamu bulungi depression nibo nyinyi bamizo mukolera olukwe omwade sente za kugula ettaka akuzima ennyumba tena kya kugamba bukadde 2.5 abulidde tena kya kuzzaako kwa kyalina okuzzaako kujja muki mulamu bw'ensente kujjawo oleme kubanja nnyo ate kacyawo kujjawo ale sente zobanja zizo oba mwesiga tena kya kumukolera ate wa family kasita kubba abakubide ddala tojja kumuona muwabi ojamuwabira wani watata wa mama wakojja nga kigwira no mukute no musiba ate benyine bakutaka kuninga bakyosibye munno atenga yali mu nsobi so gwesi gwa family mu asende za kugulire at your own risk zimwe ngo kimanyi ira banyi benjogera ko bano babimanyi baloze zaako ngazi mubyeko yenyini ya mutwale bwetu azimubyo yamuwerera ko mukuru we ninga azitukazi azitute yamugudde bitali bobogula okusura sente za ttaka zibereza ttaka basa sente za kumanyagana ziwe ba family ziteka meeting zo kumanyagana ezo zibawe zibakola ko direct zibayamba ku fees z'abana babe zibawe direct neze ttaka wegeroza mu mirundi ebiri ntona zibawa kubanga okuzitwala kyangu nayo kuzijja osinza otabaki kyangu so gwagenda okugula ettaka mu 224 bera mu bufu information ene ekuyambe nnyo gikozese ekuyambeko obere ng'omanya kiki ogenda okuzzaako banyuma wadde sente zaabwe nga bagula ttaka ende batafuna ate ettaka ki tebaguze so bera ng'omanyi kiki ogenda okukola ki okugula ebiseera bino tuyita iteyo nebye tulaba tutunuulira Uganda y'emyaka 10 ejijja nga is a well constructed slums tutunuulira kamu kyange genda kugaziwa gaba bive mu Kampala no tubimanyidde nti bwayise twesange nga byeyongeddeyo olw'entema gye mutemamu ettaka abalitunda futi abantu enaku zinagula kubo nti epoloti febe tetubitunde waffe mu Kamoga Party Consultants tunda chapa singo bekitine nnyo 5-10 abiri ko 10 abiri ko abiri semanya abiri 25 ko abiri 15 tega mu enyumba y'ebisenge bibiri obeerawo kulimba na kucha ono obupangisa kucha mukiriza opoto wantu babugabira byapa oba towonye obudde mbizibu bijja kujja myaka 10 jijja maaso ngane ntakagamba nti sibamanyi obe n'abasengulewo toza nti basengula kutaka baba tebawayo sente zaabo baba wayo nogo abiri ku 10 mugambi njagala kyapa muno kimugamba ajja kuvuma kyemanyi ajja kuvuma olugezigezi olina lungi biki nga banno baguze wefudda amanyenye mugambi njagala kyapa basi nga balina ekyapa tanza kikiza kukitta abiri ku abiri
tasobola kukikkiriza kukitta bwatyo atuwane ekyapa ajja kukuguza ekyapa kyekiwera Land Office standard zayo yateekawo nti 210 tetukawera kyapa wabula kubanza okawera ekyapa mu mbeera eri special okugeza nga banza banga ekifo wekali 2-3 nga bagenda kuwaayo akalongooti Savera ateka mu report ye twana kapoti kano ensonga ekyapa akakatini sika kuzimba nyumba kubeera waba kakalongooti yayinza kawadde ekitundu watateseko bowa karuzi ne futi 2 nzwadde zaki za ruzi bazo kusala kakapa ka community Savera akiraga mu survey report ye baba kola jarajja akiteeka muntu kano kaki community karuzi obaka bowa yo yakole yapa distance surveyor asokujja najja kugwa nasoka akebera verifying report enjo wakoze dashtufu wano mwewo oluzi omuteekawo bateruliwo balabanga kituufu bajja kufulumya akapaako ne mu mbeera eya bulijjo nti okuzimba amayumba obulaba tebabufulumya so yaguza 2-15 2-7 obwo tebajja kubulawo byapa era batalina kyapa kubanga tayinza kuba na kyapa kye nasalamu obugujjugujju obwo kyapa kya 5 ku 10 nasalamu ebyapa ebirala tasobola kukiwaayo bwatyo tasobola kubanga akimanyi kyatunda si kiki atunda akola ki akuleetinga mugotteko Land Office egeza kubewala migotteko ejo Ministry of Lands negative tofuna bwapo obuki butini obwo kuligo omuntu omenyeza sente zo kyekiguza ate mugotteko mu myaka 10 atira bajja bakusengulewo bakuba nti negundi yaguzaako nga tulina nawo oddukira tosoyina azza kugoba ayina ekyapa ate owata kumanyi nebo jja nti obufunye obuzibu metaga oba ambulance ejje ebataase baga fibre ejo zikirize teyina weita kwange wali badde tebali gabira futi 10 ngambe nemmo kukuba matero tisatukana ku site eneita wanga ate amakubo genyine go mutunze musanga ina kuteeka eri agenzawo bigere agenzawo na bigere so ati mu mbeera eyo gwe ngagenda okuwayo sente z'omwaka gwa 2024 twantanya kugula bu plot obuki obunju nze kwa magezi tokola ki kagula neera amagezi nga kuwa goine ekyalo ekisembayo era banja bajja okuzaji ababugulera azunga tizimusala obanga tategedde ina information yene nze tontegeera kuzanga tuwali muzibu ziweeyo tuwali muzibu ziweeyo ne mu myaka 10 jagamba bigambe kati nti amukamba yali mutuufu ya ku expandinga tusobola ku expandinga oyagala kubako kyoko tusobola masanyalaze tusala gaisaawo munagaisa mpoti yani nga bonna buli buki butini bwe butyo so kati obu busiramu zobu minso teka wonti abono baberenga balina ebunene bwetaka osandikirwako yageza kwewala ebyo yes botnulira still ettaka n'okusinga 223 libaddeko ebintu bingi tulabye abantu abamu babakubiddeyo emiggo abamu obulamu bugenze emivuyo ku ttaka gikendedde gitya emivuyo ku ttaka amateeka galiwo gamala bulungi okugonjola ensonga z'ettaka naye enteekesaamu yaago mu nkola yesinza okubeera enzibu implementation y'amateeka galiwo yeyina osooka okutereezebwa kubanga oyinza okuwaaba omusango ogw'ettaka mu kooti n'ogusinga oli n'ajulira mu court of appeal naye n'omusinga n'ajulira mu Supreme Court naye n'omusinga nga kooti ziweddeyo kati nga kisigaddeyo gwe kujja kola ki kumusenda aveewo kooti zimusaliddewo njabiki naye nga noleeta ebbaluwa ayesaba olukusa okumusengulawo aveewo mu mateeka bino bagayisemu bagambye bina kooti zigambye si mutuufu RDC nagamba linda mukati nilinya ku breaki nakulemesa okumusengula kategeeza nga kote maze okuwa buli kimu nawe nkugambye ovudde ku high court ovudde nawe osinze ati nagamba mala tuna mu papulezo ate nasuna munagamba ninda mukati nsinazitegera bulungi nakukomyawo ate tolina kiyinza kukola RDC nga tategedde tolina kukola RDC nga takkiriza mini kati myaka gyomaze ina mu kooti kijja kubuuza mbadde menyekera ki
So na implementation ni okuberawo enkolagana wa judiciary ne executive court orders no baziteka batya mu nkola ba court jafulumya cyane ko kirala Addis agaminze nkiganyi ate njangala kiganyi ate ng'obuyinza labo bwabulina ahugambye dayeri yadina court order dayeri akuzeyo eri Ndagala mko yando kusajagana cyaba just kero kusakiriza okisazemu byono bikoli ground Addis ahugambye tulinda ku katini so wali badola banga kiri automatic ndo wali badola duka speed nchi no chikudukuza polisi ngeka mu nkola ayi bada akutuza wao yadomala no wangula niba nzo kutuza wao kumara emyezi nga mukaga bamunana bacha kusunsula mwatera tabanje batolemeddeko era bazingo bunji balemererwa nina mukwano gwangaawo family yabwe kyapa bakisazamu ndoza amateeka gano teyabitegeera bulungi biki ebigobererwa nga bagenda okusaza mu kyapa nti ekyapa kyo bamala kuwuliriza sayidi zonna kwekyapa balina okuwuliriza mulamuzi tamala gasazaamu nga tamaze ki tamaze kukkaanya awuliza sayidi zonna era tamala gasazaamu kyapa ekyapa kibanga kyaba kyonagaye wali mu kusooka nti gula ku muntu ng'ali mu land office ekyapa land office mumanyi ogera mu kyapa ekyo si kyangu omuntu okwewandiisa mu kyapa ate n'okumugjamu si kyangu amateeka gagamba nti omuntu ali mu kyapa amateeka gwe gatwala nga alina nnyintaka kankikuddiremu omuntu land office gwe anti ali mu kyapa gisati proprietor kyapa gwe kisoma bokola sache akapapala kabakuwanga kaleta manyage oyo ina nnyintaka mpaka nga koti koze ki esazizamu nekode omusazamu bamala kumuwuliriza bamala kuwuza bwatajulira ne bwajulira era abajulidde bakoti zimala kugwayo so oyo ali mu kyapa oyo mukulu nnyo tomalaga musazamu bwaki atotegezebwa ono musavinga tozaga nti omuwulidde omusango nga yita teyewozezzaako basaze bagala ogamba oba tumufunye gyabeera muteeka mu mawulire omusavinge mu mawulire funa nteeka gagamba nti olina okugula amawulire buli lunaku kataka amawulire tegera nti oba ogafunye olina okusoma amawulire bona obanga apudde onsoma amawulire ago era tebayinza kusavingira amawulire noganze saagula nze sigula amawulire saabira toyinza biwoza ogwo si musango baba katawanga bateseeyo nera kusejo na utegira nti obanga tibateekamu obanga ofunye obulyaza amanya bwenanga kati tobikiriza era ko tuwere onzo kolaki okuddukira bana osazamu ensensale eyo bana mujidi bajikola mu review bana mono kola apiru byonna bisobola okukolebwa negwa agenda okugula soko wetegereze takale okugulako gwengulako ya ine ekyapa ya kirina kiri mu manyage awo wali ekinyusa ekikulu ennyo kiri mu manyage bata kiri mu manyage please tokuraba nakuwayo sente zo baba bokibanga kiri mu manyage nga tekiri mu manyage ayina ke barwezi mukizo okutunda ziba tekiri mu manyage ninga ayina power button nga byumbiye mugamba okukola kwe kutunda kwetegereza close ezigamba ki ezo close nazo nkulu nnyo waliwo okufuna power zo button ngo ina kuuma n'okufuna okutunda ojja kutunda close zigamba zitya kinza obetaka nga kiri mu manyaga kamuga Muhammad nene nkwa power button Mr. Batte nengaba n'okutunda kwaki tunda ne transfer signing bina byokola ngo okola mu power button ezo nkwadde ngambikola mu manyago mugange gwosa nga ntibatte nga ekyapa kiri mu manyagange bada kwa power button kiba kyone bomazo kiwandiisa mu mateeka so mateeka gakimanyi kije kiri kasaba ebanga lyo mala kukolanga nga nchawo binza onchabu kuwadde kasambu kujja ko bikomaawo ne yadde bukomyawo byonna byokoze nze mbambi bulanyizibwako yes kubanga mbana kwa power button nga ne mulamu antegera bulungi so kujja kolinga na power button na nge closes zirimu zimugamba okutunda zimwe signing transfer so ko zisomemu nzobanga zimugamba 1000 zaina zimugamba pimataka zimugamba kuuma zimugamba kulimirako zimugamba kwa musango zimugamba kutunda zimugamba okutunda zimugamba signing transfers zimugamba okupima ettaka ayinza kubanga atunda naye nga tasigning transfers
ate gwe kyezoga kyo inogenderako kichwa zinogenderako wali atunda ngate chapa tekiri mu manyage nyola ko yatunde chapa ngate kiri mu manyage nenga bamwadde obuyinza koleki atunde gwesoka wetegeeza obuyinza bamwadde bugamba ki obuyinza buti mugamba okukola gwe kyoba okola ki kyoba otambulirako ekitali ekyo obeera oli ku bibyo akaseera komaze nga mukola omulimu guno nga Kamoga Property Consultants lunaku kiri mwali mufunye okusomoozebwa n'owulira nga masozi zesse n'ogamba oba omulimu guno nayingira gwaki challenges ziba nyingi mu mirimu gyonna sijja taka gyokka n'emirimu gyonna bibamu challenges naye gwe kyolina okumanya how to overcome those challenges olina ozivaamu otya olina ozivunuusa otya fenga mu Kamoga Property Consultants amanyi tugamalira nnyo kuvunuka ebizibu bye tusiŋŋaanye tutugamalira nnyo mu kwekubagiza tubeere black book tuwandiika wabula ekizibu ekiti obivunuusa otya kyekikulu kubanga always bijja byo bibaawo toyinza kubigaana ojjawo kino nga kino kisembera tewali ekyo kiba part of business ebizibu mu ttaka tebiggwaayo biba bingi n'omuntu woba omuwadde sente zo nga omuguzeko ettaka mu bulungi akwadde kyakyo kiza kiri mu manyago wanzova omwana wa ssengawe najja nagamba wamuseera najja nabanaga nti waseera ssenga yabizimalawo yazimbamu ennyumba yokka biki nemutandikiraawo soba wangi nemutandikiraawo nga muyingira kooti waradisi omusibira waradisi jakutwala kooti ayinza obutakutwala kubanga talina mpapula sogezaako kumpi wano waradisi bakuyita ojja nokukola kyogenda era obanyonya empapula eziro nobanyonya bwinaaliwo bagamba nti abyoleese tebirimu ki nenge obisanga buli kaseera obisanga tioli mulimu gutali mu bizibu mwebiri oba nti omulimu gwokukola mulimu gulimu ebizibu naye olina okumanya obivunuuka otya oba oyingira transaction olina okulinga n'empapula ebiwandiiko bino byokola nga oyingira mu mulimu bebikutaasa okuguvaamu obulungi bwaba tubetegereza mpapula z'okola awo osinga okufuna obuzibu asinza okufuna obuzibu nnyo mu byettaka documentation zo ziba ziganye mpapula yazikola naye tezajjula bamu otusala zikola ebyapa tiyabikola ate inataka kutunda tabawadde ebyapa bananyamu wa mulimu awo zibu ne bujja otunda ngaani kyapa kiri manyaga mugisi nakola leetazi ate otunda kati wasinga okuba ki omululu ffe tetubirina tumala kugusa nga tutunda ttaka kifo kyekiti nja kuwa nekyapa nga kiri mu mannya gaffe tetulanga ttaka nga tetulinako kyapa tukusobola okuwona ebizibu ebyo biki ebiyitirawo bangi batunda ettaka terimanya gaabwe ekifaananga batunda ettaka teri muki manya gaabwe so kati mu mbeera eyo ojja nga obaguzizza tobawadde kyapa kati nga balina kuddira ffe tetubirina ebyo abaja ebiri bingi byebasinga okuba nabyo tubatunda ettaka tebalinako byapa tulina ettaka lyetutunda nga ettaka naye lyatunze tasoose kwekendenya kumanya bizibu biririko kumanya lyaki omuntu gwengenda okuwa ettaka n'alibeerako mu butebenkevu bizibu bingi nawe obivunuka otya nti documents zenakola empapula zenakola endagaano zenakola ebyapa oliwo omuguza ettaka nga kuliko ekyapa noba wavudde ebizibu ebifaana bitya omuba mulina bimutandikira ekyapa kyakiina kiri mu mannya ge bayinza okweta claims zitalinako ki nga terina baseless claims naye oba nga olina documents zo ku kyapa weekiri bulungi gijja kumala zikomaawo osinga oli atalinawo yadde talina kyapa tamuwadde kyapa kyokka ate atunda batukoma omugoba ku ttaka talina kyapa kyamuwadde talina kati obuzibu obufuna bungi yes Kamoga n'okuzimba tetuzimba mukola ttaka lyokka n'ogenda n'olwanagana ebisigadde ffe tuguza ttaka n'ozimba ennyumba gy'oyagadde tugula ttaka nga lya kyapa tetuwambagatanya bingi tukyasobole osanga omu ali mu ttaka ate ali mu bodaboda azuwola awola ssente ali mu bamanerenda
strictly tutunda nasoloza ebizimbe by'obupangisa tetusoloza sawa mukama wange era tutusoloza tujabate tusoloza ne kati tuzina kusoloza tuna plan tandika kuzimba maaso eyo nende tunaba tetunaba taka tukweshinga tetuna kutukira kuchikola twaje kitukola kibaye tukinyikiza boyogera mu byekyapa kwa kuchapa ne bali abatuli mu gwego mu bamanyi mukamogo twachapa ngachi ngachiturufu twachapa ngachiturufu mbaka fampu nyafe yakamoga so tuli mu chapa kyokka strictly oyaga tumataka yagaba surveyor autobalina wapima okulula mpinda yaga kusala salamu oyagala kuchukula transfers etapa kiri manyaga mugeza kola letter administration documentation nzo bagoba ku buyinza batogobangako wa file bwangaji tobako ne batawanya makoma mukubo gona wakoma fotandikira kula tutafile yeguke ofuna obuyinza bali musota bali dawa ndo baba sindise wakao tumnatuza family meeting bebatawanyiza mu finance so kuyambako musongezo nite tuzimba mayumba tuzimbira tetuwola sente tetugoba boda otegede tugoba boda banja nguje tukwe obugenga bo twaswa senta emitwalo mukaga uli wiki neda mukama wange tuchikola abalaje bali babikola ninde tubikola fe yes estate cheru wakati eyo cha twine takalingi ya 221 giganti no twine takalingi era takale gamba libalina ebyapa twine vumba kyetume awo ya Gaza road no toke bugema no isao no toke busika no isao obetira vumba ito kyetume takaweliri milioni 2 tumi kwata no ichapa wechiri sasula lero ngane ichapa cho twine take katende basika road milioni 25 twine tapa erukose kwita bulwanyi ni 35 atani kumine ichapa tusawa gura poti 2 oba 3 bitakaweline pole tandikirwako 35 nitake kabira era masika road milioni 2 sakwe ichapa nitake kasanje milioni 15 so takaweliri odia tumulambuza namwe kulaba weliri wawetegereza nga lidi mukolera yes ni wano nyini ebugabo tuina ne kati tucha settlinga ba squatters tunchene entebe ne era tunatumamalizo ba settlinga tujja bategeza nti weliri ngeta yapa weliri manyagafe n'abatuze tuchayogera nabo manyisi babira bangu siba kupakukirako onomukwata mpola so tumaliriza tujja bategeza nti che ntuweliri available right now ninga abaza ku officer ajarubo waoka ntumulambuza ajana alambule taka na sijasimako yapa webidi akatalekeka haji nga tumaliriza atalekeka ansaba kwebaza ba customer afe mwenna abatukumiddeko over 10 years business in etaka tutandika mwaka gwa 2010 business in etaka tutegera mwaka kugenda mwaka gwa 14 so tambule nabo twebaza tutekamu obwesige otubimira naffe otambula wamu naffe okubantu batweyunidde betugulize byapa n'amazima sichi angu mu business emyaka 14 naddala nga yataka ngokyayimiridde sichi angu kanchidde mu bulungi kuba mu business ettaka ngokyali mu myaka over 10 years abetaka wajja mwaka gumu myaka 5 nga tukolaki tumati mutwala ne tubebazo banga tukumedeka emyaka gino tugera mu 14 nga tuwetuli twawereza n'obwesimbu mbawo bwesemo mbawo bweyamu nditujja bawereza n'obwesimbu musanze zettaka lwe tukola tulina mu bulyake bonna tulina mu kumpanya bonna tutundetaka nga lya mazima gwe tuguzizaako yagira omulala ne mulala yagira omulala ajja natuwa ku sente tutundetaka mu kibanja mpola noja sasolako sente zo wozima yayo tukuwere ekyapa kyo so jangu tweyunire tujja kuguza kyosubiramu tujja kikuwa agakola transfers aje tujja mukola transfers ezo tujja kuwa sabizona zetaga ezetaka bujukikala mu byetaka company eri mu yokka bagita Kamoga Property Consultants twina abakugu bakola musawaze ezetaka tebagezako bugeza si try and error gezako bugezi atwogeze tuli certified tugeze tubadde emyaka gino abatugezeza ko batumanyi tujja kutwala katini ntukagusa so jangu tweyunire baka 2024 jangu tukuze taka mu company ya Kamoga Property Consultants tukulindiride ne sanyu lingi nnyo saba Allah akuwe yosingo kwagala akubala mu bulungi
akuwa obusobozi abantu bangi baagala okugula ettaka netalina busobozi lumu ekyo kya kugula ettaka abeko ne wazimba ennyumba ye mabya bimwe tusaba Allah agulewo amakubo gonna kubanga ye Allah mugabi ajja akugabirire oyine ekirowoozo kino kyokugulako ettaka ajje akugabirire sente ojja otuguleko ettaka tusaba Allah ajja tuwe abaana tugulako ettaka abatuufu tatuwa balyaza amaanya ntuwaguza ettaka ate ntaleka kwereganamu atwetire bakasitoma abatuufu bakuno 224 tweyanzege bwetyo tutambudde olunaku olwaleero ensonga z'ettaka ekinyusi kibadde bulungi manyi nti bw'onoobanga ddala owuliriza bulungi wonaawulira ebigambo bino byenjogera ojja kuba omaze okutegeera ekinyusi ky'ensonga ya leero tubadde ne Haji Muhammad Kamoga omu ku badirectors aba Kamoga Property Consultants ogenda wali e Lubowa ku luguudo lw'Entebbe w'obasanga ku Kamoga House ne musobola okubanga mwogera osobola okubanga olina ensonga yo gy'obadde olina naye ng'ate owulira tetugikonyeeko wano era bw'onootuuka ku Kamoga House ojja kuba osanga abaliwo ojja kuba bongere okunnyonnyola nga osasule ettaka nga ddala omaze okufuna obukakafu kw'eyo ensonga gy'obadde olina. Ensonga endala tujja kwongera okuzoogera ezikwatagana ku by'ettaka singa zinaaba zizzeewo ate nga n'obudde bukkiriza. Mbagaliza omwaka omujja nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga olwaleero ensonga z'ettaka ze tutambuliddemu.